gye bavuddeko kkooti ensukkulumu yasaze eggoye bwe yakawaŋŋamudde nti kkooti y'amagye eriwo mu bukyamu era emisango gyonna egiwulirwayo nga givunaanibwa abantu ba bulijjo giggyibweyo gitwalibwe mu kkooti eziweesa abantu ba bulijjo, ekintu ekyaleesewo okukubagana empawa nga kati buli luuyi lutaputa bulala ensala ya kkooti eno. In fact kino bw'okitaputa kiraga nti kkooti eno bagisattuludde kubanga etteeka lya UPDF erigiteekawo bagambye limenya mateeka obuwaayiro bwonna kisigadde kiwowongole. The reason the government takes anybody to court is because the prosecution believes that they have enough evidence. Therefore, it will be up to them to now do the measures to transfer the cases to the civilian courts. Kati munnamateeka Kayingo Peter Walubiri agamba kino kivudde ku nsala ya kkooti ensukkulumu obutabeera nnambulukufu ku ebyo bye yasalawo. Ono agamba nti enkola y'amateeka teyinza kugatta kikyamu na kituufu era ne kkooti za bulijjo teziyinza kwesembereza kkooti y'amagye mu nkola eno. Kkooti Marshal tekyasobola kutuula kuwa kiragiro nti fayiro eno kati mugitwale Mengo. Tekirizibwa kutuula. Teriiwo. Kkooti ziri tezisobola kwetumiikiriza kuyita fayiro mu kkooti etaliiwo mu mateeka nti tuweereze fayiro eyo. Ono awadde gavumenti amagezi nti bw'eba erina kyevunaana bakwate eteeka okusooka okubayimbula oluvannyuma bagguleko emisango emiggya bw'eba erina obujulizi. Nti abantu abali mu kkooti yaabwe ezo bandibadde bejjeerezebwa bonna. Kati DPP poliisi bw'erowooza nti balina emisango egisobola okuggulwawo obuto mu kkooti eza bulijjo ne baddamu ne babakwata. Bannamateeka bawala okuli Sam Moyizi ne Robert Kagolo bagamba nti fayiro ezaali mu kkooti y'amagye teziyinza kwesigamizibwako kusala musango gwonna kubanga poliisi tezinoonyerezangako. Tosobola kufuna kintu kirungi nga kiva mu kikyamu. Tosobola kuzimba nnyumba watali musingi. Tosobola kugamba nti osobola okumaintaininga fayiro nga nnamu ng'emirandira tekuli. Ogamba otya nti omuti omaze okugutemako emirandira nti ate osuubira amakoola. Fayiro zisobola okugenda ku poliisi ewa DPP. Kwa DPP fayiro egende wa DPP yeyo fayiro gye babakoze eki gye baba banoonyerezaako. Gye fayiro gye baba banoonyerezaako. Kati tewali fayiro gye baali banoonyerezaako. Kiba kitegeeza nti abantu abo emukomera gye bali webuzibidde nga basibe bonna abali bawozesebwa mu kkooti y'amagye tebateebwanga wadde okutwalibwa mu kkooti y'amagye wabula okusinziira ku ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka bakola buli kisoboka okuteeka ekiragiro n'ensala ya kkooti ensukkulumu mu nkola. Paul Siano Mukiibi ne Robert Mwanje, BBS Terefayina ageesigika. Weewaawo ku ddakiika 23 ezise ku ssaawa 4 ez'akawuza masiga tuwummulamu ku katono.